minene nnyo Kyagulanyi jazizza eri Bampuuga ne Mmengo. Basabo ne bannyabo, Katonda bw'aba agogola enju ye muleke akole omulimu gwe. Nkiddamu, Katonda bw'aba agogola enju ye Uganda muleke akole omulimu gwe. Naye mugogolo okwo mujja kubaamu abalumwa, abakaaba, abanyigirizibwa, naye nga kye kituufu kuba okuwonya ekiwundo olina okukinyiga. Kyagulanyi Ssentamu yettage temweyetadde nti nabagamba dda nti Kyagulanyi Ssentamu alina abalabe bangi nnyo. Museveni n'abaana babeeyita ababe nimbabe bennyini munda mwebali because opposition ebadde business ey'abantu okumala ebbanga ggwanvu nnyo nga bagifunamu nnyo olw'ensonga nti opposition sente z'ofuna zonna mu opposition IGG tajja kubuuza era teyeebuuza ku biki, tajjawo kukukwata na kuvunaana because sente teziri mu mateeka, totumiddwa mulimu guli official era olya clean money wo bulungi nnyo ng'ate bwe beeteekerateekera okuba abakulembeze abaddako mu regimu ya Muhoozi. So Kyagulanyi byonna abirinnyamu musango muloope eriye. Nze Mukiibi Hope, Uganda nyaffe kwoli. Subscribinga, sharinga, commentinga, likinga obubaka butambule nnyo. Nze batuwuliziganye mu mirembe mu bwesimbu. Wenkoze ensobi mpabula essimu yange ebaako mpandikeko Mukiibi Hope 0701 44 30 91. Sina gwe mpalana nenyi mpala n'obulimba njogera mazima. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2020 twali tugenda mu kalulu, mmanyi mwenna mukimanyi naye mbajjukiza. Twali tugenda mu kalulu era campaign trail yali ekutte ekkubo ng'egenze Kalangala. Baasalako campaign trail yonna buli mwana yenna yaliko yakwatibwa. Campaign trail eyo yali ekulembeddwa President waffe Kyagulanyi nga ne Mpuuga agendeddeko Mathias ne ttiimu ye. Baasalako trail yonna nga bwe yali, buli muntu yenna n'akwatibwa era bonna baatwalibwa. President yakwatibwa n'abantu baffe bonna bakwatibwa ng'ogyeko Mpuuga ne ttiimu ye yonna era bwe yasonga nga nti mumuleke teri yakwatibwako, ye baamulekaawo buli bonna ne batwala abantu bonna bali ku trail eyo. Ne President yennyini n'awambibwa n'ateekwa mu nnyonyi n'azzibwa ekaawe. Ba Eddie Mutwe, ba Nubian Lee, buli muntu yenna ba Mapumedia n'abalala bonna baggwera makomera bonna ebbanga lyali ggwanvu n'abalala bakyaliyo. Era olunaku olwo nga bamuzezzeeka balowooza nti bamutemyeko ebiwawaatiro kuba Mpuuga nga amaze okugamba bakama babe nti abayinula omusajja ono be bano bafuutu soja ne bano abaana ba wansi. Ffe bannabyabufuzi tatwesiga bwe munajja abantu abo agatandika okutambula nga naffe nga ffe tumucontrollinga, which was wrong. Nga wayise ennaku 3 ng'ennaku z'omwezi 2 January 2021 okulonda kwa 14 ng'ennaku z'omwezi 2 waliwo olukiiko olwali Echobbe Ngulu Mambuka era olukiiko olwo wali wakutula ddiiro ngeri yakusanyayo bintu bino okubirwanyisa within n'okuvuunika omusajja ono n'omucontrollinga n'okumutunda mikono gya Museveni junta. Era mu lukiiko olwo abaagenda ye mwami ono yennyini ne munne munnamateeka naye ng'ovudde Luweero mayo zainga 15 nga between Luweero na Kasongola munnamateeka ye yaweta n'akola ki n'akomawo e Kampala bali ne bagenda mu lukiiko olwalimu bajjeno abatono ne kya night yali kulanka ki yali kano night. Anyway mwali bajjeno abangi oba batono ne abantu abamu mwali ba promoter ababiri abali bakutudde ekintu ekyo. Era ku olwo bilioni 3.5 badda nazo, badda ne ssente ezaali mu bilioni. Mu meeting eyo twajogerako era tujja jjogerako singa kino kyetaagisizza n'obujulizi ne badda. Zaagabanibwa ne bapromota bangi baafuna ku ssente. Diiru yali ya bilioni 15 era balance yafunibwa.
yafunibwa zana abo namuwaya yes mukikomere ekimu sente zafunibwa nenga zonna za kufunda struggle y'abantu manyi gammwe na president wammwe era mu sente ezo n'ebikolwa ebyo mulimu n'okufa kwe singa balemye aveewo era sente ezo zatambula bwe zityo abazigabana abazireeta bwe byali byonna weebiri. President waffe nga amaze okulwala ng'avudde mu bulwadde twateeka 1 million match okuva Entebbe nga tumuzeeka 1 million match eyo etaasobola kubaayo olw'ensonga ezimu era nga ziri mu bakulembeza bamu naye mukumu president waffe olwatuuka kisaawe Entebbe bamuwambirawo Katambi Gundi keyakwata Derrick Nyeko keyakwata bamuwambirawo namussa mu mmotoka namuvuga straight paka ewuwe Emagere era Emagere kutuuka Emagere butereevu nnyo abantu abasinga obungi bali bamulindiddira Entebbe nakumuleeta Egundi ewaabwe ewuwe eka basangayo Honorable Mathias Mpuuga ng'amulindiddeka mu ngeri eraga nti abadde amanyi nti bamuleeta. Abasirikale bali bebulunguludde ekitundu era nga ne Babbi bamutawaanyamuuko okukola emirimu gye. Nkwanyisaganya ebigambo awo nga Mpuuga yagoya weyono baleke baveeko mu ngeri eyo y'okukola omulimu gwe. Mwenna mwabiraba. Mu bbanga nga liyiseeko abasebe baffe bakyali mu makomera by that time nga ne ba MPs bakwatiddwa ba Ssegirinnya Muhammad ne Alan Sewanyana. Ssegirinnya Muhammad kutematema abantu ebijambiya byali e Masaka ye yali Netherlands ate ye Alan Sewanyana yali Russia mu mupiira gwa World Cup.